Kati nkusuubiza okusabula. Luira ekyo yamukoze. Eno live butaddamu kubaawo. Ebyoluganda nga weebiri tuteeka emabbali okusabula pulezidenti wange. Wali wuno. Oyo yeye. Otubuulire. Kyama ki ky'olina eky'emyaka 10. Twagala tuddamu kusirwalirako. Owaaye ekyama ky'emyaka 10 kifuuse ekyama ky'emyaka 10. You have officially united the youth of Uganda again. Tuliao tulikumzei. Manje tata. Ekyama ky'emyaka 10 kifuuse ekyama ky'emyaka 10. Nchitunda dani manyike yangambye nchitundu. Bulijjo simanyi. Wama baba hi. How are you? I'm okay. Bamugambye ekyama kitundu. Ina mukisente deshi. Is a comment over the bazezinzito obusi. Omanyi deshi badde mbasaba. Wekatte wamu ebivumo byonna bayina onyambo bincombiningire deshi tubiwereze World Guinness Books of Record bantekeyo ng'omuntu gwe basinga okuguma mu 2025. Kati baba kati naye nga tugenda kusabula n'ekyama kyo tukisabuliremu. Baba kunsabula gye bazze bakusabulamu ati kubyama kunyongera buwanvu oba bwavu. Kubyama by'olina ate tebakusabudde nnyo ku luno compared to Deshi agambye tebigenda mwongera buwanvu oba bwavu. Naye ng'ekyama lwakyamulyamweba abalinzi obukakafu be bangi abakuvuma be batono. Obukakafu bwo tubuliize nange nga bwendi. Abantegeerera neŋŋamba owange Uganda kanjiranjiraba naye nze nayo edde ekyama. Wagambye mbu olina essaawa zino tolina kubanga olina security ekutambulirako baba kubanga olina ekyama ky'ensi yonna kyerinze. Olaba ensi eno Katonda wafiira ku majango okufoofa oba olina security oba tolina ne raddu ekkuba. Kati ebyo byakamanyi biki ebyo. Wempita owangalenga Musa. Agwo watu unitinze nnyo n'okusinga ebivumo ku luno si bye bikulu ennyo ekyama ekyo kati kye kikulu kye tuliko si bivumo. Aliya wavaawa. Okusingira ddala ebivumo byonna twabivuddeko bye bakuvumye. Kuba bye bakuvumye tubimanyi bya bulijjo kati twagala kyama tukka. Internet yabiki. Nze nzuukuka. Mba neebase ne ngamba Kati tabanga ataddeyo ekyama ku Twitter nga sinnakiraba. Nedda naye Kati yabadde sounding a warning if I'm to wembanga nze mtunde nga yabadde sounding a warning nti singa kino na kino tekikyuka. Temwawulidde conversation yonna. Mwasomye title ya movie temwagira. Tatujjamu already kamu tetwetaaga titles namaze eddakiika 2 nga njogera ate eddakiika emu ntandika obba nnyonnyola. Singa mwakoze analysis ya ddakiika zonna 2 awo naalitudde n'ennyonnyola ensi. Abayina analysis bo bagirina naffe abakutte wano awasembayo naffe weetuli. N'aba analysis eri bakulinze naffe abakutte ekitundu ekisembayo naffe weetuli. Kamwe mwagala ate tukote wane wasembye. Baba osalawo okutandikira. Wotandikira wetuba tugenda. Kyotuwa kye tugenda nakyo kati. Tusoke kuŋŋaanya ebivumo. Ebivumo mbikuŋŋaanya ku Sundays gye nabyo. Nja kujjawo naawe. Tubiyitemu then wetumala okukola analysis. Mbagambe kati biweze ebikola World Guinness Books of Record. Kati katusakinge katufune ebya Twitter, tufune ebya Instagram, tufune ebya TikTok. Byonna mukunganye munyambe nsaba busabi. Kyo tukimaze aliya n'ebyababoda bigatta. Kankole
Pastor Wuna ina kyayagala okubuuza nga tonnagenda. Wamma bocha ali kumpe Rest Pastor Wuma mwagala kusaba saira munekwate kona ina bya Bobi Wine abiri munya bimanyo kukola baba tukulinze kusande wamma go antukulinze sande asiri walambo simanye byama bya Bobi Wine ngawa bijjawa baba gendo wama papa baba katamba muleka genda aina chama na chimoyo fitina ye musumbuwa yaine pala na ku Bobi Wine yaine wama baba idea mu buli lutalo olujja tuba mu opposition wama baba fe tukulinze sande nga buli kimu tukikoze ekitu wama katamba gendo okolesha 5 itizo kete bakuomba tukulinze sande kankunganye ebivumo ku sande mbi kusinga temwirabire byaba boda naye nze wamma ebyo tujja biteeka ewalala okusabula kwonja kusabula ebe byonna ali Louis nini mbaya na wewe honestly speaking niache na wewe niache katamba wamma gendo okole dia soko maliza after 5 atuwadde momentum fe katukole ki let us arrange and organize all the bivumo katamba bamwagala ebya katsi tuneetondere mwenanga munnemeddeko nze kyama kyamanyi mukwano oba karat wekyama omusajja wakitemu mwesonyiwa nagera n'akola ekyama mulowooza ani akirina yatutankuula nze ngamba karo yakirina karo alinako kopi wolololo karo no waliwo yabadangamba nawe munno muleke karo alinako kopi mwesonyiwe olaba kasa labako olaba karo ate by the way ezensonga ngenda muyisamu olusimu ezensonga soka ziveemu kati nze big sis naziyingidde musagaladde musagala big sis kasita baŋŋambye nti nze kalo mark olaba baba wazze karo nasirika ndozanga agamba kansooka oli asooke part 1 ebyamazi waliwo akantu kempulira karo muradde wasirimu nange ndi nze ndi agombo mawulire nange ndi kumpeke temundabira wane eno stress nze karo yampa n'abempeke ate oyo katsi gwe mulaba ex wama karo si gwe yampa kati yanabirira abagundi abalungi ekyo nakyo kikyali kivuga abantu tebakimanyi nti n'entalo zammwe tezivudde wano Louis kati leka nsooke olaba karo there's that thing that I hate about people kiringa abantu abadde bavuma bina baby obugumba omuntu watuukira okubeera n'obugumba bwe paka watuuse kiba tekikyali kivumo like akimanyi she has learned to live with it omuntu alina sirimu n'omuvuma sirimu aba akimanyi si kivumo kiringa kungamba nti sugar oli muddugavu nze mba muddugavu mankimanyi nsonga lwaki nze black sugar ebyo si bivumo kambabuuze waliwo ebintu ebitakyali bivumo okitegeera kati nze omuntu okuvayo naŋŋamba nti nino nina sirimu nga sigwagenda okupasa sigwandya olowooza kiba kinnumira nga sigwagenda n'okuntwala ku ddagala sigwandya sisulawo okitegeera kasita abandi omukazi ali eri bamumaseeko emirembe abantu babuuse ekintu ekiri babuuse ensonga yennyini they are trying to all remind her how she's bad. olaba obuzibu Do you know how old Bina baby is now? Omanyi sugar akabalumye kali katya mbukugamba nti nno muganda wa Jeff kati kibalumirawa gwe yayise muganda we nga kati baka babere baganda ba Jeff kati nedda kiri bwe kiluwi tumuba wadde Jeff kati wammwe mwe baganda be
era muvudde walanya temusobola kubeerawo watali kubanga naye tayagala beera nabo balekerawo okumwesibako ffe nga famire tetwagalayo mukyala mulala batuleetera omukyala ali omu ono omumpi gwe mwavumye obumpi atuula ku kyokolo gwe twagala tetwagala oli hatement wa muganda waffe gwe tumanyi Aisha batuleke baba wanvu bana abanvu mu obumpi akakawala nkasinga n'obuwanvu akakadumpuli abana beegumiza ku internet mu ebifaananyi bye mutaddeyo si byebyo nze nakyendabye nga kiringa kya maama we oyo gwolaba akuvumira mugundi akuvumira mu kulive ng'akankana ng'ebigambo ekifaananyi kisookayo ebigambo biwulira after 2 minutes. That is how confident those bitches are. Ne mulyoka mutuleetera oli eyeeyita Godfather ayogera mu slow motion ndooza n'obwongo weebutyo. Sebo kyabaddawo nga kigamba oli musajja kyawasa omukazi waato kyokka kiddawo ne kisonda emmotoka nti banneemungulire emmotoka. N'asonda kikumi nga n'emmotoka gy'avuga kati yasondebwa eno ku media. naye omusajja nga wadda nnyo okubeera mu bintu by'abaana abato tunamuyita nga kati wanabeerawo entalo z'abasebbaale ani anaazirwana anyumiza gwakoowa takitegeere ate manyi alina kulwana ntalo z'abasebbaale bakadoma abo n'abagenzigenzi ng'abo naye nga bambi this is something I'm going to tell you omuwala mwamutadde mu miswipa omuwala bambi bamutadde mu famire ye bamuwabiza baagala namujja ku internet forever nedda bambi nekkomo Jeffreki ye yasoose olusomba n'amugamba genda ogenda kukola erinnya ne bamusuula mu mbi muve ku mwana what people call erinnya nze simanyi bantu kye bayita linnya the bot is not balancing someone should come and be ku opposition ani agenda ovaayo ku opposition ng'omuwala gwe mwadde mwaseetinze mukazi wattu amaze n'alaba omusana yeetonze mpozi era abo bashaddiya bammwe naye ali ku saidi yange omuntu gwe mwadde muleese okuconference ali ku saidi okitegeera muleta mutya omuntu gwe muteesiga omuntu yayombyeyo katono nadda ku saidi bamukozeseza which was very wrong. Tujja gezaako musonyi waffe nga famire tetunnamusonyiwa kutwesibako kubanga ate yatwesibirako mu time enkyamu nga tuli mu kuziika nga tulina bye tulowooza Someone is saying kasita yali abbaawo era nange njagala bamuwa omusajja akola ssente waati waba ayagala okukyusa kunva n'aŋŋambako nti bebi kaŋŋende ndye lwaki nedda akola ssente bamutegererangamu abamu abasonde olukumi n'akulekera akameeza k'omutwalo obadde ki Allahu akbar omwana alya ku ssente ye lwaki munyiga okusinga omukyala we nze sinyiize nga ate njagala babuuzaako by the way Louis first hold up lwaki omusajja okubeera nga alina omuntu gwe yeebakakooko naye is also news men sleep around all the time that's what I was telling Desh nengamba Desh wange mmanyi tulinayo bashuga naye omwami okay how did that become a point ekirala mubeeremu n'obwongo Sugar is a side chick Habiba is a side chick. They are also my friends, like my friends. Kati ate nyiigire side chick agambye nti Louis baby wo ndiako wotaba. What are the problem is nedda nze manya obuzibu bwavudde Deshe nabadde nkunyonyola wali eri ne nkugamba nti abakazi balemereddwa okwawula sex ne love. A man will fuck you and they will not love you, period. Nze mbadde okoleyo ka challenge goyimba kali akayimba nkimanyi gy'oli gwe kiyambi wange oli spare tire ngegoberera empologoma kwesula Louis naye Sugar yagambye nti nawe oli side chick akayimba nawe naye gwe basindisa okujja okukola olutalo simanyi oba anaalusobola just yetonde. By the way, we have forgiving hearts because we are rich women living good lives. Nabagambia the stresses of
stress Wetaaga kuba ekisooka kye nkaddemu bamutomezza amagezi gazze tukaddemu bulungi abakyala abali wano stresses kati olaba essaawa zino eno stress ze tuyina obwedda ze twogerako. Now when is my check reflecting? I need to do a birthday photo shoot. Where are we going for my birthday? Are we doing a staycation? Are we staying in Kampala? The stresses ze tuyina. And your birthday is actually upcoming. Yeah, kati tugenda mu countdown kubanga akasajjako kafunyo ky'oba olaba ke kali topiki wano. Kituufu. Ate gwe oli mu comment section. Lwaki owesi yali waggulu? Lwaki owesi gwe tunyumyako? Lwaki si gwe tuyombera? Ate nno si wano wokka ku mawulire ku mativi. Naye mmwe lwaki abantu okimanyi nti nno buuza Caroline Maka, Louis buuza Caroline Maka. Do you know you were my news story today ku radio? Yeah. Anti muwulira. Abantu bafuuse topic. Lwaki abantu abatalina mannyo muyombera nnyo ennyama? Lwaki muyombera ennyama? Akayimba bakazanye no soko yongezeko Henry. Akayimba bakazanye mukawulire. Bakazanye dda akayimba kange? Yongezaako. Bagenda gamba tukudaala. Kwata. Nze mukyala w'owaddana. Yegoberera empologoma. Abaana bano nebokendeza okitegedde kyokka Carol neshuga museka naye luwe bwadde eri Caroline oyo nno mukodde muyogerako just newunya bwewuunya Carol newunya bwewuunya like okwogera bino byonna tuswaleko olwolumu luwe the fact that omusajja we alya ku street nga bwe wagambye kitegeeza oba naawe weeyiye evivi ekyo kyawedde abatekyaliwa kitalo nga bw'okyogera ate abamuyiya ate evivi yagulayo omukazi mwena mulindeko mukyalo n'amaliriza omusajja yagula anti nange njagala kubuuzaako Martha oyina omwami ye nnyabo mulina gwe muli alowooza omwami wazina gwe weka linako bamale okumbuuza sugar. How long have you been with your man? 12 years. 12 years. How old is so oloteekayo omukono gwo n'ogamba bba wange for the 12 years ze mumanyidde talyangako my husband cheats. Exactly. But so I what is cannot the point? come out and disrespect him. Ngaluwe oyaze nagambwa agula abakazi lori yamugula. My dear, ojgweke no, by the way, let me teach you one thing. I know that abasajja benda. Naye bwe omukazi handling sentences. Carol, sokolindeko ono ati obadde oyagala awakane nti no teyakubya. Sugar sokolindeko. Kati obadde oyagala muwakanire muno teyalya. Mutufukidde ab'ekitalo ng'ate ekitufu kiri kiri nawe bbawa chichi yali musajja kabina nti nina okubeera kambuze Martha eyo si ensonga obuzibu tabuli kukwenda omanyi Martha njagala nnyo tufune points zino tubenga tufunafya tuzitegera bulungi Martha sokolindeko ekitalo ojja kumpulira lwaki munyiga Louis sokolindeko katono omanyi tukola ensobi black sugar a minute please mumpeemuko omukazi ono kati ekimuluma kubanga Louis right w'amaanyi nothing else kubanga agambye mbu mwefuula ab'ekitalo tukwefuulideko tutya ab'ekitalo oli w'amaanyi mu kiddiyale anti oyogeddeko nange kati otandise n'okurekodinga wulira no tukyayogera n'abatamanyi luzungu oli w'amaanyi ku kiddale mutusibyeko nze akajjeeko olaba kati jangu oyogera ensonga ekulumye abadde ayomba ne moderator yogera ensonga ekulumye nti luwira iti lwaki simanya mwefuula abakoze eki mwefuula abanene ne lwaki tolesa oli omuvubuka nayo zengwe kati singa walina zaotalola aba moderator kanduveemu kati genda omwe kakati kati mpitako ne koligayi owengoye kati gundi kasooka nnyonnyola ensonga azze okubuuza ekibuuzo azze n'abuuza ekibuuzo nga kyetaaga ansa Carol ng'oli mu mute mbadde njagala nze kubawa ansa ne mugaana
No, kintu kibadde kyangu. Ekintu kibadde kyangu. Kyembagambye. Omukyala agambye alina omwami era Haman cheats. Already kyekimu Luwi kye yagambye n'omwami wange kisoboka bulungi okubanga yasanga Kibebi n'alyamu. Omwami yennyini yavuddeyo n'abagamba omukyala yannoonya ng'ogwasooka nga mwewoma mpaka era we namala ne mu meetinga. Okitegeera? And that is as simple as it gets. Men no regard kati zerachi mede njagala Carol Martha agambye omwami wayenda amanyi ebintu bachala like some years back. It is not current. It happened when I and Jeff had separated. Yes, separated for issues. Yes. Yes, time so when I came back, Nasala ties with each and everything he was playing with by then. I know very well. Yes, he kept on reaching out to the guy. Hi. Choba namugambye wabagamba nti bulijjo bogera n'omusajja wange andetereyo just a chat nga ya like a month back nga bali bogeddeko omwezi before nga bino byonna tebinatuukawo nga balina chat nga bajogera omwezi nga tajirina Wamadesh kankubulireyo ekyama anti mwagambye nina ebyama. Buli mkyala ng'olyayo ng'okimanyi Jeff yali akuliddeko. Njagala mu recording njagala bategeeza nti Luwi akumanyi. Baba Geya oyo Baba Geya ne bakebera ku bufaananyi bammwe ne bakebera ku messages zammwe olumu n'amugamba ndi busy ennyamba obaddemu. Omwami oyo mumwesonyiwe mumulabe bulabi. Ayiswa singa abagamba kuba n'oyo Martha namutegerera like Baba Geya wamanze mbagambye kwa Luwi n'omwami gwe mwogerako bakyali bange. Baba Geya ne Martha naye kwali. Naye namutegera nze yasemba Baba Geya ati nze ababuulidde era obo manyi Martha kyonabadde waggulu. Omukyala amwagala mulemesa bufumbo bwe. Waliwo ne batasobola kulya kati Martha oyo alayika amuzaala n'omuzaala. Nedda banaye. Tunulire waafaanana tolabye DP weefaanana. No, but what I wanted to tell that girl was the chirabadde njagala omugamba kibadde bwe kiti. Agenze n'agamba nti Luwi later disrespecting ze bawe nga zze ku anti naye kenyali Martha disrespecting ze bawe kubanga mutinga sokoleko enjogere. Kati agenze n'agamba nti Luwi yayogedde like ku social media n'agamba nti bawe yamwendako era yagula mbu kyabadde kiswaza bawe. Kati kyennyini kyagamba Luwi kye yakoze Caroline Maka akimukozesezza kuba Carol amubuuzizza oyina omusajja nti ye omusajja omazira ebbanga ki emyaka 12 osobola okuteerawo emikono ne bagitemako nti nedda kubanga nkimanyi mwenzi kati naye abataswazizza bbaawe kugambye abasajja benda common sense ogambye okimanyi bulungi nti tukubuuzizza bbaawo n'ogamba nti ekirungi bino ebintu biba byerecording osobola okuddayo nokareplaying nga n'omanya Martha bakubuuzizza bakutemerako bbaawo n'ogamba nti musajja wange nkimanyi bulungi nti abasajja benda naye sobola kera ku makya nenvayo nembako leero abakazi be yakeebakako Martha sokoleke obadde ojja n'owakanira owwo n'ogamba nze owange tasobola kikola obuzibu owwo n'otamuswakatingaze n'atagendera mu lukalala lwafembi tuli ba moderator wano tomyoti nga tuwuliziganye kati wuliriza bwe buzibu tomanyi ate sinze naali mukumi namukwaya Diana I love you namukwaya nze owange omusajja muterawo emikono ne bagitema owange si mwenzi just aina gundi mami nedda mugamba ati Luwi yaswazizza bbaawe yamuswazizza atya ekyo kyennyini Sugar kyayogedde Luwi kye yagambye mbu ye takola kitagaba na musajja yennyini ate era n'akola statement egamba nti bbaawe yagula buguzi oli n'amweyambisaako sigabana because the time we baamulira nali siriiwo kuliriza Martha anti obuzibu bw'otowuliriza Martha listen up Martha
Nchiddamu sigabana musajja. Owulidde nchiddamu wano mukiwulirize. Sigabana musajja ndi mukazi musiraamu naye ebyasimanya first wife, second wife, third wife sibikiririzaamu era sigabana. Wentegeerera nti ayinayo gwalya wuliriza wentegeerera nti ayinayo gwalya currently nga mpitamu ng'oyo muleka afumba. Lu yabawadde gundi emu yabagambye oyo omuwala oba omukyala yenna ali ey'ebweru leetayo evidence nga bbawa Louis nga yaliko naawe mweno time gyali ewaka. Kyabalemye kati osiraba kituufu kyemwogerako. Gwolowooza nze ndi musulo teekawo ekyo ekintu weekityo nabagambye amuyina ng'agamba nze twerya nga gundi January nga gundi February. Naye temuyina info. I know what I'm talking about. Hold up. N'ekintu ekirala sigabana musajja owange muliko nzikane w'amatama wamma kasi wogwa gwe bawaako. Kyembadde nkugamba nti Martha, the mere fact that okkiriza n'oŋŋamba nti omwami waayenda inda ky'omyazi gy'obadde naye tomanyi bakyala bameka bayeebase nabo ate tomanyi wa gy'abajja okitegeera. So which means the mere fact that naawe oze wano n'okkiriza nti bbaawo agenda, you're no different from Louis. Omala okukeesibako ako nga bw'okalemeddeko nze nga kikalemeddeko njagala otegeere nti there is no difference Louis, but it is the same thing. Kikalemeddeko njagadde otegeere tugende ku kirala. Ekindeese wano kye njagala okwogerako Kalo. Tusaba okwefuula ab'ekitalo kukendeereko. Baani kankubuuza ekibuuzo kimu. I'm usually on Desh's lives nga gy'oli waggulu. Kankubuuzeyo ekibuuzo. Desh ono omukyala ntera okubeera naye kweno live. Kikyoyita okwefuula ow'ekitalo anti? Kati Sugar soka weemyotinge. For today's sikulinaako obuzibu mpozi nga oyagala kumbeereko nabwe naawe. Nonkubuuziza just toddangamu n'omutiisatiisa tujja kusabula ani gw'obigamba musimanya nzikunaako obuzibu mpozi ng'oyagala abeere toddangamu n'omutiisatiisa nange kennyini sibasobola. Nedda katusoka tuwulirize Martha tubuulire. Ampulirizeeko n'omukyalo owa kiraasi ono ampulirizeeko the class lady. No, wait a minute nga tonaba kwogera Desh sokoleka empiseewo kano. Martha, please be respectful. Yisawo kyoyisaawo kyatuwuliriza nawe tukuwulirize totandika tugamba mwefuula nnyo ab'ekitalo mwefuula nnyo aba. Please don't do that. When did you ever been respectful, my dear? Deshimwe masoka tugamba I'll be respectful. Nedda If a person is respectful, I'll be respectful. mwima kati mwima soko otubuulire. Ogenda okunyonyola Louis, Martha muleka asooka Lwaki ayogere. tebandeka Desh nenjogera lwaki banvuvuba? Kati yogera naati Martha ayogera. Musirike. Ekindeese wano kye kino. Muli wano eno mututendera era omusajja wa kitalo nnyo era simanyi bikoze bitya era nze sigabana musajja nga Sugar bwagambye agabana ne mami ye no Sugar akkiriza nti agabanako ne mami bwe yabbira. Onfuna kye nkugamba nti ye musajja ye tamugabana ne mami yekka. Ekindeese wano nga bwe busungu. Okende ku makyo linnye ku pano ogambye bbaawo yagula malaya ku street. Ku street? Bwe yagambye mbu bbaawe yamugulako buguzi. Sinabagambako nti yamugulako. Desh playing a video, audio. Desh playing a video. Play it. Yamugula mu bbala. Tolina audio ya. Louis bagambye street, si street, street. Sugar nze ndi kadaama mukwano ebyo tebindya nze simanyi buzungu. Ayagala ndowooza bakadaama banne bamuwagire. Ebyakadaama tebitukwata kwa waliwo bakadaama abaasoma oluzungu tebakuba mbogo. Olekati nze nkoze eki. Wamayisaawo ebintu by'omalirize twemutinge bambi ayogere. Olwaleero omutwe gunnumidde ku live eno. English without money is vernacular. Martha ayogera nze wamanyi Sugar amutinze, Louis amutinze. Kati Martha weyo. Omuwala yagambye. Nabadde nkubuuziza. Bamukwanira mu bbaala. Bamukwanira mu bbaala. Mu bbaala ne bagenda ne beesanyusaamu. Ne beesanyusaamu.
wali malaya bakugula buguzi. Not so? Martha, what is the point? Ekibuuzo ekyasose kyabadde kyanti ogambye baliwo abeefuula eb'ekitalo ne nkugamba why do you say kalo ne sugar mbadde nsaba muve mu mbozi z'ab'ekitalo mwe muli bakitalo nga bwe ndowooza. Mbadde nsaba muleme kubeera nnyo mu mbozi z'abakitalo bwe manjogera ku b'ekitalo. Muli bakitalo nga bwe ndowooza munyambe muziveemu. Omanyi muntu waliwo atuuka n'akoowa. Gwe kennyini gw'ovaayo gwe weeyiwa evviivi. Ate oyagala sitiro osigale ng'otuguza obusiru. Kati otandise n'okugamba mu ndi omu ku bali beetega bbaawo tuma. Nga we ngambye dde sijja kwogera na muntu ali disrespectful. Sinna kavuma kali mu kubwoga. Kiki ekituuseewo? Bale muli mutaba diale nga munyirira muli muta. Webale kusiima Kevo. kye kibaddewo okutegeeragana kugaanya okubeera ku live eno olwaleero. Anti ffe batugambye tuveemu ensonga zibadde zaabwe. Martha wazze olina kubuuza kibuuzo n'obuuza ekibuuzo ne bakuddamu. Ne mubuuza ekibuuzo nange. Kati anyway kansooke nziremu Martha. Wadde ogambye tubiveemu ngenda bingiramuko katono. Lwaki yasobola okwefuula ow'ekitalo nga bw'alowooza. Ekisookera ddala gyendi Black by the way nange njagala ku basajja we mulwanira nange ndi side chick by the way ama before oyo omukyala moderator kuno naye woba weetaaga story because I'm the author of the story. Either yasigale wanyumya olu bagata addemu ebibuuzo oba asigale wansawulirize. Neetaaga story kuba nagino tugenda bawa madamu yeetegana bamulya and by that time they weren't together, so in fact Jeff didn't even cheat because wetuyombamu ne twawukanamu nogenda n'okola ebintu by'oba okola ebweru biba tebinkwatako tuba we have broken up. Period. Okitegeera olaba kyobolaba ne mu marriage omukyala waave wakanaanoba omusajja n'afunayo kapikinika ayisaamu ndi ku side tokkirizibwa kuyomba kubanga mu maka wali toliiwo kyobolaba luuya bagambye omukyala ajje bajja mufunirawo ekisenge bafumbe wamu ye talina buzibu omwami naye just omusajja yaganye because omusajja talina kyayagaza madamu mbale munsirisiza nnyo kammaleyo kano munsirisiza nnyo nze njakkaabira ku eno live njakkaaba ate nga gwe wakimbadde nkyabagamba deeshi omukyala kyenjagala ategeere waba badde agala okumanya obutalo we buva ekisookera ddala Louis is one of those analysts like betulina kuneeno nga bamaanyi ku TikTok kuno ku for user mwe mumulabako kadate bawa Louis Light wa kitalo nnyo nga bwalowooza. Yes, so the fact that he has made a headline in the news stories both on TV and radio then ekyokusatu ne bamatene kuno ku social media kimala babeera ba kitalo. Yes, eri ebintu tulina okukkiriza ddeesho kitegeera nze nalabako kunene omwana n'ayomba mbufe ab'ebbanda watwerabira olw'okuba wakola erinnya ne mubuuza ebbanda mwali mwanfuula member of parliament nali meya saakola kkubo kiki okitegeera people have to accept nti ebintu bikyuka n'oba nga tokyalinga bo walina abavubuka. Okay, kati nange kampiseewo kano Martha wejjeemu omutima gw'obulogo. For a woman to have confidence in herself, nengamba nti wenkera kumata nengamba nza asinga obulungi mu Uganda muno. Oli wadde mbogamba nedda nange nza asinga obulungi. Now you starting to hate on one's confidence is lame as fuck. You look like a desperate bitch. naganye ebintu by'obuzungu muwala gwe wano I'm respectful to a person who is respectful. Babuzi oli wajjangu onvunuulira ebigambo bino sibitegeera.
Silent Beach. naye Martha, Black Sugar wamma Martha, side chick naffe batubeeko we need that Martha, Jangu muka box tochiddamu. kange, jangu muka box mkwano. Textinga. Martha tochiddamu. Na yeye ayagala okubeera side chick ansuubiza ekintu kimu nti tagenda kwejja mu gallery. Bamami tubawe ekitiibwa. Kati ndi ku side ya story. Ono gwe mujjako yayina story. Singa teyajogedde wakabata singa mwena temuli wano. Saagala muntu kusinikirako binyobye. Waliwo amugjeeko. Bambi temumugjaako. Saagala muntu kunzijjako waya. Effectinga. Bambi dekitonyiga bed. Ono yalina story. Kati singa teyajogedde wakabata singa we muli wano mwasangirira. Kati mugende mulinga amatako mugende. Mugende mulinga amatako mugende muve wano mugende. Musonyiwe naawe. Mugende mulinga amatako. Kati muveeko mugende. Baby tonyiga. Mwena muli wano ku Lwaluwirayiti yalina story. Baby. Nange temulaba andi wano ku Lwaluwe. Lero mudamu tusirikirako binnyo byammwe mwenze saagala kumanyira. Mata waddamu okunzijjako nga nviirako ddala. Bano abaana babawa importance eno olw'okuba kyaliwo n'alowooza yenkana amayinja ne Luwirayiti. Temuggyako muntu ayina mboozi omuntu aliko content tagambwako wano ku live weno. Naye mbwenu. Tonyegako omuntu ayina content. Daddy naye naawe towulira. Sigwa yatekako Kale leka mpiseewo ali mu kwetonderako akugamba sorry. Leka malirize. Temuzanyira mu content. Mata mukwano nze ndi ekyo kyendowooza kyendi kyobola gwe bbaawo wakwendako tosobola kukola mawulire wano ku TikTok. There is a reason as to why one becomes news to people. One becomes content to people. Mwenna muyina wanene ku comment section abasajja bamma ababendako. Era you would wish your story would come up or pop up on Desh's live. The sole reason as to why my man okujjayo obuji mwenna muyina basajja bamwe mwaba postinga ku TikTok. Lwaki tewali aboogerako? Ensonga lwaki omusajja wa Luwirayiti okuva mu gallery afuse ensonga kuba mukazi w'ensonga. Tudde mu Luganda nze sibitegeera. Akantu kokka kayogera my man. My man. Omukazi w'ensonga. And that is the sole reason as to why afuse topic. Luli yagambye he my man. He man. Don't be weird. Nabulireko ekintu kimu. Nabadde sisuubira luwirindako nkunyumize nadde sisuubira muganda wange kuvaayo kwogera naye wange nafunye surprise yanyize omuwala ng'ayogera ebintu ebyekisa yamponinga by the way, even that Sunday before you guys went for the burial he told me because we talked of course when Majawe welcome we talked so he told me you know what Karina sukanze njagenda kawa madabagamba omanyi nga waayogera so I told him I first chill Ati nga ndaba nga ze omukulu n'agamba my woman inafuka my woman ningamba oh my god kati gwani yalese mujja wa mawuli katika leka anti muranira kentalo bazanyira apology video y'omuwala Allah zanya tuve wano Zanya apology mutegeere nti ze gwe muzanyirako siri wannandi yammwe. Allah. Kamaro ziyita mumpulira apology entuufu. Tozanye ya brother era we music. Navocha kwambaza ndika ku mutwe. Tuze kulwana ntalo oya. Mbuye muganda wa Kalo oya. No. Sagala mwana nga watuleta kuba tubuuza ebibuuzo abaana bangi baagala tubuuza bibuuzo obuuza ekibuuzo bali njagala kwogera naawe Louis kyobola bannakugamba luli wenajja kugamba Louis Martha temumunyiigira Martha yagambye ku street ate gwe wote yali ku street Martha follower wange sobola munyiigira ate twali tulwanyeko entalo naye just abiteeka mu feeling alabira ddala Luwirayiti amuyiseeko nyinza omumukyawa Louis kyagala masa wange Louis yasinza tuleetera ebizibu bino because by the way Louis afusenga Karo remember what I told you Omanyi Louis I have a problem with all my friends buli wembera ne Karo olina vaawo nga waliwo gwe mwino yomba naye kati naawe bwoti bana inedda munyambe musasi yomba nabani naye olaba sugar oguddako tugendagenda ne Louis
Bambi bajja kubuuza Louis kana akabuuza. Nga teye Louis. Ayogera mu luzungu. Kati gwe okufunda ebyoluzungu nabivuddeko. Louis. Abantu betugendamu ye olumu Sugar bamwogeza nnyo oluzungu n'afunye ebikonde. Kati njagala omuntu n'abagamba excuse me. Yeah. Louis like badde nkubuuza. Igantline twanje. Badde nkubuuza kati do you mind if you have omuja ogw'omanyi? Leka nziremu ka question kevo baby girl. Ekisooka nze sifumba na mukazi wa kubiri. Mazima truthfully. But I do not have any problem with whoever wants to be side chick to any other family. Omusajja wandaga nti afunye interest mukazi omulala nze nga nvamu eyo beautiful family nga ate ba creating eyaabwe respectfully. Yeah, period. Braka Sugar tulage wa abasajja bafume nga bebawooma. Nga banja bagala okugira. So if a person wants to kufumba nga yamanyi alina ebirungo omusajja n'akonamu n'agamba bannaye kino kisinga Louis wannaye kino kyamaanyi nze nga nva mu beautiful family eyo nga yadikontinye oba okyanoonya oba bakuwoyawoya. Final, you did not come here to meet yourself my love. Jango obuze ekibuuzo omala obuze ekibuuzo amanyi oboti balabe ku manyogo so that people don't think Hi, my manager. Hi, Kampisao Kanovana. Guys, my account, Baji Jake. I don't have TikTok account no more. Okay. Your account? Abadanonya, where to leave. We here. We never went nowhere. Account yang permanently banned from TikTok. So I'm using police account. Abadanonya. Manager unchali wa burungi nyo and ngatenga mbalaba see everything. Naye no manyi manager okubye embobo ku live. I don't care as long as I got my point. Koko lineko batuzanyira apology kubanga njagala apology ngifunye. Okay. Uganda they try to wait at the final. Follow my manager's account. This is my manager. Please follow her. Manager tubaddeyo nga tumunoonya nga tugamba manager wa gwan. Zanya apology yino. Obuzibu karo jogera bwe bamazanya apology. Laba no lala yabadde akunoonya manager. Awulire nga neetonda nga kwoli naye nga gwali. Ebyo tebyetaagisa mugambe Louis agambe kiri oke. Lwaki mwagala okunjogeza? Anyway, katusoke tuwulira apology. Yeah. Kiri oke. Yeah. Like just bodies aba muteeka ku hits. Awulire nga neetonda nga kwoli naye nga gwali. Ebyo tebyetaagisa mugambe Louis agambe kiri oke. Louis nsaba kunsonyiwa. Komao tekyetaagisa jako. Komao. Anytime from now. Komao. What were you saying? Yeah, man. What were you saying about my man? Oh, God. Yeah, man. Nga muchali ku man. My intention was what not to play the audio. What were you saying? And I wasn't going to play it to begin with. Yes, ongarati mugambe tagenda nyo tatuvuga nyo. What were you saying? Louis umenitumia mimi naye. Nze temumanyira. Nze mutegeza abagagga baalaga wadde abagagga baddawa. Someone is saying she's not her. It is okay. What were you saying about Louis? Hey. What were you saying? Nze omutwe guli mutagala violence. It is not called for Castanza and Namusonye. It is not called for Namusonye, so we don't need it. Oh my God. Amalu, we mean I also need it. I want to hear from Oyamwala mwelabira nnyo erinnya. Yani ayamvumye.
Hey, I want to hear from her now. I want to see what she has to Naye say. Carol yatandise di violence. Nenga bambi oyo muwala labayo. By the way guys, can clearing namala nampita Kalomak omanyi wekiruma tukolindeko Kalo bambi oyo muwala bamusetinze bamugambye ajja funa following mukazi watu yenga tamanyi violence eri ku TikTok. That is the truth. Karo byakulumya ebyo. Era kyobola banabadde ku live na yenga waliwo asiba ebirala tebyannomye kola nkimanyi seeyerusa naye bamutadde wano yani simanya Shaddia Wakyagulani bamutadde wano Karo batuvumanga kubeera bamalaaya ebyo si bipya anti ebyo tebyannomye mbagambye ebyo tebyannomye nabadde saagala muntu ampita Kalomak. It's Caroline Maka. Naye Karo ebikunyiza nga bitono webuzibu bwange nga bitono banaye shuga tugenda kuba musajja waani leero tugenda kutawanya maka g'abaani shuga obadde otya nze sibba abasajja b'abantu naye kasa nawulidde ng'agamba simanya oyo yakwesa obudde omulamu mugamba bakwesa empisa biki and then I said ebyo tebimumakula seeyerusa then she said oyo malaya wakutebya oyo Kalomak. I said Jesus Christ on a wooden bicycle, this is not allowed. No, it's no omuntu okuyita Mariah. It's okay. Kalomak. Like gamba kale. Ne wakuita Kalomak. Baga kuita ne Kalomatako baiza. We gwerinda kugenda kuudi. Banange kevaina violence. Bagenda kuita n'ekyo. Lala mwabanyonona. Igwe lu. Munenze no nalokoka. Nalokoka tesinza agenda mu kisiibo. Lala obadde onoonya Mrs. Manager. Mrs. Manager just nga mubuuzaako yaddukira awo yabeeranga no ng'agamba that's my brand, you're spoiling my brand, he needs to rest. Atani agamba mbu nadduka, who said that? Nze abadde abigambye nga sikyakulaba. I'm here. You don't have to see me, but I'm here. Just know that I'm here. I don't want to see you. I was only saying. You looked for me. I didn't look for you. And that's my brand. It's my brand. It's my brand. You have a problem with it. And katinza abadde abuzadde ya manager mbuno gwonyumirwa brand kuzimba brand z'abalala eyo toyagala gizimba. Because I'm not a content creator. Nze nga ndaba naawe ofa abantu tebakikulimba. If I wanted to be out singa nafuka daba, I don't want to. Try nze ndaba you badly. That's not my cup of tea, baby. That's not my cup of tea. Obudde sibuyina. Anti obadde obulina sirika. Utegedde wooli kati obudde tobulina sirika. Sibuyina kwaki nsirika gwadonnoonya. Anti kati nkulabye wooli kati obudde tobulina sirika. Lala nkusula ku mutwe. That's crazy. Oh my God. Kusula ku mutwe. You should never even mentioned me. Omukazi alina ebimu ebibi ansule ku mutwe. It's okay. Kusula ku mutwe gwadonjogerako saakogeddeko. Nabuziza I didn't mention names. Nabuziza manager wa Dash. No, but why? Kati gwoba yagwe manager webale kungamba nti yegwe. Wangamba you don't like me, but why you looking for me? Why you even speaking on me? Kwaki adonjogerako? For what? Nkwogereko kintu olina emimu eminene. For what though? Kwaki adonoonya. Manager. So you're the manager. You don't. You're the manager. You don't say nothing. Lala, you're the manager, eh? Lala, me and you to crossing a path. You're not my friend. You're not my friend, and we will never be friends. I will never be your friend. You're not my friend. Gendo yonse atonkunyirira mpulira amatagawunya Uganda niba amatagawunya gendo olege tonzira mukwano sagala wunya sagala wunya tonjira manager aliwaye gwe manager bana kati ninyo lala
bine bitinga no ibana nesoko lindeko no bana ekino tekiri called for bana mwe it was no kati ayombera ati nze nabuza soko lindoba mu mute nkusaba busabinga naye bwe musabi mutinga namwe ye waba amanyi manager sinikira muri ebinyo nabuziza manager sagala kumanyira oyagala kunjira mabere oyagala kunjira mabere sogera nawe stonjagala sikwonjira mabere kumanyoko oza my brand gwe mwenyini obulira ofara kutegeera mbugwa tayagala zimba brand yo lwaki tozimba brand yo kumanyoko zimba brand iyo mbwagwe bamwe manager my ass oyagala obulira ofa abantu okumanya kuleka n'oyogera by'oyogera saagala abantu okumanya kunyiriza amabeere onsammuliza amabeere ngenda gakuyira llala ngenda gakuyira gobadde oyagala embizi sisinika ebimwa kireegaaga nnyo gwe kimpi gwayina obumwa gwe bubi gweweefula omufumbo neetova mu mabaala gwe weetega obulenzi taking accent kwegamba everything about you is fake tumbavu muzina gwe nga kyeki nnuma amabere g'otambuza oyiwa ago g'oyiwa agawunya g'otonyeza mu ngoye amabere g'otonyeza mu ngoye gegannuma kiwulire kiwulire nno wekyakadde n'eddoboozi olinga emizi enze ennyumba buli omu akimanyi nze ennyumba naye tonkuba mabeere tonkuba gabeere mbwamda manager gumanyini ofa abantu okumanya buli live gy'obeerako ne weefuga omala n'okola akalive akalala mbu after party kitegeeza oyagala abantu bakumanye lwaki tozimba brand eyiyo mbwagwe lwaki tozimba brand eyiyo kiri ambumi amarried ng'osula mukaala nga weetega bulenzi buto kulwaki okyapangisa bw'abeera kuneno nga weepanka where you still renting mbizi gwe atompita nalinnya tonsirwala tompita linnya kumanyoko we are not friends. Don't call my name idiot. We are not friends. Don't call my name stupid. Kiwulire nno ekisirika ebinnyo tompita linnya mazigwe tompita linnya mbizigwe oyagala kunkuba amata eno lwaki onkuba amata lwaki onkuba amata ogenda kukola ki ogenda kola kibadde kiwulira nga kyagala ntogereko nze nagambye manager ojja waneeno olereza ebimwe nga teekutuuse kumanyoko mbizigwe lala can quarrel yes I can mbizimwe sinikira muli ebibeere oli ebibeere bikuzimbe genda obikamule genda okamule ebibeere mbizigwe genda okamule ebibeere ompunyiriza neno agabeere mbu kinnakawere oli kinnakawere oli wano ozimba ku tiktok olina abaana 10 mu muzigo abaana 10 mu muzigo oli osinika binnyo kireega amayuga olina agatama olina agamwa olina buli kasanze yakona nsimira mupiira oba onjagazazigwe ogubizigwe ebitanga ng'onjagaza nina kyenyinza okukwagala oyagala kunkunyiriza amabeere oyagala kunkunyiriza amabeere onjagaza nakwesonyiwa olina entumbo z'abasambibwa mupiira nkwagala kuvuma mbizigwe lwaki ombuza kyenkwagaza already ng'okimanyi okimanyi nkwagala kuvuma lwaki okimbuuza muzina gwe oli musiru owulira nkuvuma tombuza lala akayisa emirundi emeka lala akayisa emirundi emeka kiwulire we kinanaagira manyoko gw'oli maziga nga ugandan be oli bii wange ugandan be oli masira oli bii wange ku manyoko
kisinika ebinyo kigobye n'abantu ku live kiwulire wekirega amayuga tekimanyi nakwogera genda otonyereze muli eri agabeere kisinika ebinyo ate dde kitogeza n'onjiwa ng'owoza my manager kisinika ebinyo yegwe manager kulaki nga tekutuusa embizigwe gwe gunene gwalina obubuto ogunene gwalina ebimwa lwaki tokomawo mu live weetege ku mannyoko kisinika ebinyo kisinika agayuugo olega agabina agakyama manyoko mbulala nvaako nagambye manager gwe kulwaki oyambala engatto simanyi olowooza nange empunya amabeere olowooza nange empunya amabeere gwe Ugandan bolooza nze lala mpunya agabeere manyoko nakwekaaba kale kaaba ng'anya okwesonyiwa ng'anya okwesonyiwa kaaba ng'anya okwesonyiwa kaaba Ugandan be kaaba kuba ng'anya okwesonyiwa kaaba kuba ng'anya okwesonyiwa. Of course you cannot be me. You cannot be me, sweetheart. Cause you fake the accent. Or now na kumi mumuzigo. Or whether kina buka buto kwe gambo yawe. Ye mwaba mu American Dream ube yasala. American Dream ya kusala mbizigwe. Osinika ebinyo. Mulala nkuise ebinyo meka. Lala nkuise mwacho mpita kumanyoko. Ndi mwana wa nyoko. Kisinika ebinyo. Tosinika ebinyo. Nkwesibyeko njagala kuvuma kati okitegedde. Nkwesibyeko kuvuma. Kwesibyeko kuvuma. Kumanyoko. Sijja kwesonyiwa. Kwesonyiwa. Sijja kwesonyiwa Uganda ni sijja kwesonyiwa mbizigwe. Sijja kwesonyiwa olegaga agabeera agatulukuka amasira mukifo ky'okutulukuka amatagwa amabere go gavaamu masira mbizigwe agabeere go gavaamu masira mu kifo ekyamata kiwoza mbu manager gwe manyini owulira oyagala abantu bakumanye kulwaki tokola brandi yo ndowooza owulira obusiru kozi wakoma mu klasi ng'obwa manager bwe bukuluma olina amagezi onanyombye n'obusiru kale kiwulire kineno kimazi buveeko mbizigwe kuba tolina kyomanyi buveeko mbizigwe yebulakitoddayo gy'obadde obadde sijja kwesonyiwa Uganda ni bbe njagala nkuvume otonye amasira mu mabere gonna gagwemu otonye amasira mu mabere gonna gagwemu mbizigwe ku manyoko kisinika ebimwa kireegaaga nnyo gwe nawe oli awo oyagala abantu bakumanye mu my brand this is my brand live my brand ku manyoko wamma mwebale nakumpa birabo kisinikaaga nnyo tonkomberako Ugandan be jonkombe wansi kale jangu nkombe wansi okakkane embizigwe kiwulire wekisinika gwe webaka n'obulenzi obuto kwegamba oli awo totoloza gwabeera mu mabaala ekiro nga wetega omala ogamba I'm married naye osula mu mabaala mbizi yabitanga ku manyoko tosinika binyo kiwulire nno kyagala nakaaba kyagala kaaba muziina gwe okola oyiika amasira mu mabeere oyiika amasira mu mabeere bannange comment section muwulira amabere we gawunya kino kitonya amabere bannange kyagala kaaba bannange kyagala kaaba bano obukazi bwagala kaaba mukwano ze siina galumizibwa lubuto oyagala nga gy'olubuto mbere ng'alina entumbi aga amasira agakujjudde mu mabe